Okay, natembaniriza ku mwasuzo mutya musibye mutya kansubire buli kimu kitambula bulungi nnyo side e Fahad Pro UG as usual ko muli era nga gwe kasitofuna ka notification awo ng'omanya nti budde bwa mawulire budde bwa lugambo kuki ebeera bitambula ebeera bigenda maaso mu ggwanga Uganda ne bwera ggwanga yonna tuli ku nsonga z'omwana ono Bobby Yanga era ng'embeera ekyaganidde ddala okubeera nga ate etereera agali ku social media go galaga nti omwana ono yafiiridde mu kkomera naye nga akulira amakomera yavuddeyo nabeera ng'agamba nti si kituufu omwana ono gyali era ng'olunaku olw'ejjo Fulufiga yasobodde okubeera nga ate agenda eruzira okubeera nga ate akyalira abaana bonna abakwatibwa abaana ba NUP bonna abali eruzira eyo yakeddeyo n'abeera nga ate alaba abaana bonna era nga ye agamba nti ne Bobby Yanga yamulabyeko enjawulo eriwo nti Bobby Yanga ayina situation gyalimu yo ya njawulo nnyo ku bana abalala era nga Fulufiga yayasizza ebyama ebitiisa ku biki bye yalabye ku mbeera ya Bobby Yanga byonna mbiyina ogenda kubeera nga ate obiraba awo mu katambi like nga sharingirako abalala ate tubeere nga ate tutambulira awamu ffenna nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo nabadde ruzira nga ngenza okola ku sipapa nendaba Bobby Yanga alina mu red ayambala red nembuza lwaki Bobby Yanga ali mu red omanyi kye baŋambye alina mu uniform ya red wali abali mu white abo bagenda kufa babasalira okufa nze nabadde manyi bambadde ng'ennyange bagenda kufuluma kumba bambala white baba bagenda kufa okutuuka ewa Mukama kakati waliyo abali mu yero abo beba buli muntu beba baleeta mu makooti biki kati waliyo abali mu lwedi bebaluwaabo ojja kutya abali mu lwedi nze nabadde sibimanyi ekirabo Yoweri Museveni kyaza okuwa eggwanga lino kaakati kwe kugamba 2026 sikomawo wewali watandikidde gye ggwanga lino Museveni watabeera peaceful transition mulisabire tulikedde akati abaga era nze kati visa zange zonna taso ziri renewinga zonna ya America zonna ezibadde zaggwako nze omanyi sibirivinga mwezi nsize ebweru badde kyendaba wano ndaba enkuba etandika okubindabinda abantu banyiivu. People are hungry and angry. Yes. Ate bana abamuliko Yoweri bo bamukutte ng'enkwa. Tewali muntu ali Luweero ng'alimu amagezi ayinza kulonda gavumenti eno. Taliyo. Teri muntu Luweero ng'alimu amagezi okujjako ng'ali mentally unstable. Ayinza kulonda. Yes. Why would they vote for this NRM? Atiba muwagira mchenda mukaga fenna twamuwagirako nange mu 96 namuwagira nga tumanyi Katonda twetera Messiah mpa ensonga emu lwaki abantu b'e Luweero bawagira gavumenti eno gwe jimbulire ndi naawe yes ndi naawe mbujimbulire one reason Museveni yazza emirembe mu ggwanga seba wali emirembe tumanyiyo the absence of war olwokuba emundu tezivuga tekitegeeza nti abantu bali mu ntalo njagala oyite genda mu Western Uganda olyoke olabe kye bayita middle income status ogambye Luweero ekkuba erigendayo nakoma ekkuba eryo nduddo dikwata si erigende wasaleeyo eryo ala ogende n'embalala olyoke olabe around the city kati waliwo ne main road Butalangu mpaka Ngoma. My good God. Vundu ekiwedde emirimu. Vundu nga bw'owulira. Ogende mu genda mu Bunyoro region olaba amakubo gaayo. Okitegeera. Tewali nsonga lwaki. Teriyo. Mu Uganda muno abantu bali basatu abasaana okuwagira continuous government eno. Basatu bokka. Group ziri 3. Soka. Abafunye mu kintu abakibiddemu. Abo 10 ku 10 balina okiyimba ababbi abo abaddeyo abokubiri abatamanyi kigenda mu maaso abokusatu be balwadde b'obwongo na Uganda abagenda okukuba ekyeyo tebakifunamu ebitundu 20 gokka be bafuna mu kyeyo nsonga ki eremesa abantu okufuna mu kyeyo ensonga weeziri ziwerako naye ebiseera ebisinga muzibuusa amaaso
oba temuziwa budde naye nga ze factors eziviirako ddala omuntu akubye ekyeyo n'akikuba emyaka 4 n'akikuba emyaka 5 n'awunzikira mu myaka 6 nga talina wadde kyakoze mu kyeyo zezino wammanga ziwulirize bulungi mwana wa maama bino byenkugamba biririyo biri realite wuliriza bulungi osobola okufuna ekyokuyiga ensonga esooka famire teri kintu kya bulabe teri kintu kibi nga kugenda ku kyeyo ne weesiga famire yo ekisooka obeesiga nnyo n'obatwala okuba nti baganda bo abasinga okukulumirirwa naye nga tebakulumirirwangako n'okwagaliza tebakwagalizangako y'ensonga lwaki ennamba y'abankuba kyeyo bonna bekokkola famire zaabwe kizibu nnyo omuntu okubeera ku kyeyo nga teyekokkola famire ye asooka n'agyesiga emyaka 2 egisooka befamire yange n'ayamba bayambye naye nga tebasiima abamu babasindikira n'amalogo ne basiraanira ku kyeyo abalala baleka abasajja baabwe ne baleka abaami baabwe e Uganda nga babasiraanya obutafuna wadde olw'ataano ng'emyaka 2 egyasooka 3 yali afuna ssente naye oluvannyuma lw'okusindika akasente ke babeeko kye bamukolera e Uganda abantu be yasindikira ssente ne bazirya ne basalawo bamusiraanyize ku kyeyo alime nakudda Uganda oba okufiirayo afiireyo muzze mubalabako nadda e Uganda n'alumwamu katono omutwe n'afa abalala nadda mu kiyumba n'afuna ekiyumba ekibi n'alwalirayo n'afa naye nga kivudde ku mitima mibi gy'abantu oba baganda be beyaleka e Uganda fakita ey'okubere abantu abamu bw'ava e Uganda ajja n'ebiruubirirwa n'ebigendererwa ku mutima gwe olutuuka gy'aba agenze mu nsi okunoonya ssente ne yeerabira ennaku teri kintu kibi nga kwerabira nnaku yakutwala ku kyeyo abantu abamu beerabira ensonga lwaki bali ku kyeyo bw'akwata ssente ezo zaafuna lwakuba abadde tazifuna zaamuwagamya ne yeefuula nti ye w'amaanyi amazeeko takyalina kye yeetaaga ne yeerabira ennaku eyamujja ku kyeyo abantu bangi bali ku kyeyo nga baava ku kyabalwala bali mu masanyu bali mu kweyagala esawa egenda okutuuka agenda okwekwatakwata alabika ekiki kyateekeddwa okukola ng'obudde buyise byeyateekateeka okukola nga teyabikola yayawukana ne pulaani ze ez'omutima ez'omubwongo ezaamutwala ku kyeyo fakita ey'okusatuwuliriza bulungi obutawabulwa obutagambwako okwetwala okuba nti wamalayo dda igwe toweebwa magezi weetwala okuba nga oli w'amaanyi weetwala okuba nga oli wa kitalo eyo eri emu ku fakita ezikyasinza okulemesa bankuba kyey'okufuna mu byeyo tebukasitoogaana okufuna amagezi n'okumanya butya bw'osobola okukozesa ssente zo mwana wa maama tosobola kufuna ku kyeyo abantu bangi bwe mwatuuka ku kyeyo mwefuula ab'amaanyi ab'enjawulo mwogera muduula mwogera mweraga mumanye ensi yaggwayo oba mwagimalayo kumbe oli mu kweryazaamaanya ensi tonnaba kugimalayo ekyokulala guruupusi abantu betusinkana betufuula mikwano gyaffe ku kyeyo be bakyasinze okutulemesa okufuna mu byeyo ovulina gurupusi z'abantu mwe mwejingira bye mwerimbiralimbira bakyama babakukyamya bakujja ku mulamwa bakuyingiza mu kusaba okw'emisa simanya mulina ebigurupu by'abapasita bwe babeera nga musaba bwe babawa amagezi nti kola bwoti muli mu bigurupu bagamba muwalabu muvume muli mu bigurupu bakugamba kolala kino waganyala olina amaanyi oli wanjawulo n'olema okumanya amagezi agasobola okukuyamba okutuuka ku buwanguzi tolina na budde
busobola kunoonya vidiyo zifaanana bwe ziti zikuwa amagezi butya bw'osobola okufuna mu kyeyo. Ebbanga lyo erisinga olimala mu bya kisiru, olimala n'abantu abatakuyamba, abatakuzimba, obeera ku TikTok tolisiŋŋana wali message eri mu magezi n'ogiwuliriza. Y'ensonga lwaki ne vidiyo eno batono nnyo abajja okugiraba. Olwaki nti anamba esinga tebajja kugiraba olw'ensonga baliko ekisiraani ky'obutafuna. Bajja kudda kulaba bwereere ani ataddeko abayombye ebitamugattako ebitamuyamba ng'ate kano akaseera nkuba kyeyo wandibadde okakozesa nnyo okunoonya ebyo bisobola okukuyamba okwongerako okuteekateeka olabe butya bw'osobola okufuna mu kyeyo. Abantu abamu temufuna mu kyeyo olw'emikwano emibi gye mwafuna gye mubeera nabyo ku social media. Ensonga endala laavu eremesezza abantu bangi okufuna mu kyeyo. Kasita ogwa mu laavu nga wagenda okukuba ekyeyo, mwana wa maama obeera wesse. Okugwa mu laavu kyandibadde kirungi kwabo abasobola okontrolinga laavu, naye ennamba y'abantu abasinga nga abakyala bw'agwa mu laavu awunga n'ava ku mulamwa n'atandika n'okukwata ssente nga bw'asindikira abasajja n'atandika okulowooza ku bintu by'atannaba kutuukako ne yeerabira ennaku. Be bano b'osiŋŋana mu biguruupu by'abanoonya nga bo bali mu kunoonya basajja naye nga n'ekyamujja e Uganda baali basajja, yajja kukyusa bulamu ali mu biguruupu by'abasenga anoonya basajja. Olumala okunoonya abasajja ng'omusajja amujja ku mulamwa nga yeerabira ekyamutwala okulabirira obwana bwe, abamu bamanyi n'okwowa obutwa ne betta, ng'olwo anoonya ngeri ki gy'agenda kusisinkana musajja we. Olwo ebyamutwala abiresaawo bifudde, agudde mu mukwano. Teri kintu kitta ssente z'abakyeyo, kitta biruubirwa bya nkuba kyeyo nga laavu. Bw'oba tosobola kugikontrolinga, mwana wa maama weesonyiwe laavu osobole okufuna mu kyeyo. Wuliriza bulungi, tukyagenda bulungi, tukyagenda mu maaso. Obufere, ebiguruupu by'abafere ebibuzaabuza bankuba kyeyo, ebibuzaabuza igwe eyagenda okunoonya ssente, bikoze kyamaanyi nnyo okulemesa abantu okufuna mu kyeyo. Abantu bangi bagudde mu buzibu oba mu butego bw'abafere nga babasuubiza emirimu emirala, n'alekawo omulimo gwe yandibadde afunamu akasente, n'asalawo anoonye omulimu omulala, agenda okutuuka ku mulimu omulala nga bye baamugamba si bituufu. Jjukira yasuddewo omulimo gwe agenze ku mulimu omulala ne yeefundikira nga tafunye mu kyeyo. Baamulimba oba yagwa mu mikono gy'abafere. Ekirala ekikyalemesezza bankuba kyeyo okufuna mu kyeyo, obutasiima, obutali bugumiikiriza n'akatono ke bafuna waabaakolera. Eno fakita ekoze kyamaanyi nnyo okulemesa bankuba kyeyo okufuna n'okuganyulwa mu kyeyo. Bawankawanka ekifo kiyandibadde ateekateeka akasente ako kaafunaawo, balina emitima eminafu oba egitasiima. Eva alaba yandibadde afuna kinene, awoza ŋŋenda genda nfuna enjagala bukadde 2 kantoloke ŋŋende obweru, sijja kusobola kiyumba nfune kasente akangi. Agenda okutuukayo ebweru nga expenses z'amaanyi zasaasaanyizako ssente, bayinza okuba bamuwa bukadde 2 naye ng'asobola kufissawo mitwalo 5. Ekyo ne kimuleetera obutafuna mu kyeyo, n'alwa nnyo ku kyeyo. Ekirala, okulwa nnyo ku kyeyo n'okukeera okuva ku kyeyo. Wuliriza bulungi mwana wa maama, teri kintu kya bulabe nga kulwa ku kyeyo. Wano wakulu nnyo, teri kintu kya bulabe nga kukeera kuva ku kyeyo. Emyaka 2 egisooka nga wakatuuka ku kyeyo, ebiseera ebisinga togezanga n'ogibala nnyo. Emyaka egyo gibeera gya kwetereeza, abamu muvaayo n'obubanja, abalala muvaayo nga mulina ebintu bye mwaleka bye muteekeddwa okumaliriza, abalala temutandikirawo okukola. Kati emyaka egyo buli bw'ogikolanga, ekyo si kye bayita ekyeyo, eyo ntandikwa ya kyeyo. Kibeera kirungi n'ogattako emyaka emirala egikununula.
gino gibeera gyantandikwa naye oteekeddwa okugatako emyaka emirala egikununula. Ebiseera ebisinga buli bwopapa okuva ku kyeyo mwana wa maama ekyeyo ekyo kitera okukusala. Katonda nabw'aba akuyambye emyaka 2 n'ogifunamu ssente otuuka e Uganda nga gy'ovudde obadde okyayagalayo tokooyeewo nga ne Uganda gy'ogenze obadde tonnaba kweteekateeka bulungi oba nga ssente zonna zinza obutakumala n'obeera wakati w'okugamba singa kale nasigaddeyo ssente nga zigenda nnyo olw'ensonga tolina bulumi bw'ojje ku kyeyo mu kifo w'okolera sooka okamulewo akasente ofube okulaba nga akasente ddala okaggyiddewo ddala osooke odde e Uganda okuliwa nnyo ku kyeyo buli bw'olwa ku kyeyo wuliriza n'omala emyaka 5 okudda waggulu n'olwa ku kyeyo mwana wa maama kizibu nnyo okufuna mu kyeyo. Kitegeeza ekyeyo tokifunyeemu oli feeriya walemereddwa y'ensonga lwaki okyalemedde ku kyeyo. Mwana wa maama tebakulya ebinusu oli tageza n'akulimba oli tageza n'akubuzaabuza nti waliwo omuntu asobola okugaggawalira mu bisi by'Abawalabu oba ku kyeyo. Teri muntu ayinza kugaggawalira ku kyeyo nsonga ki? Bw'oba ofuna akakadde kamu buli mwaka k'ogenda okufuna akakadde kamu kamu buli mwezi kitegeeza ako k'ogenda okufuna buli kaseera ng'ate omuntu akulaakulana omwezi ogumu bw'afuna obukadde 2 alwana nnyo afuna obukadde 3 eyo gye bayita enkulaakulana. Naye bwe baba nga bakukozesa naddala ng'oli mu nsi eza Afrika oba ez'Abawalabu mwana wa maama kizibu nnyo okufuna mu kyeyo. Kyenkugamba bw'okubako emyaka egy'ekigero ng'olina tageti de Uganda obeeko ekintu ky'otandikawo osobole okugaggawala oba okufuna mu ssente zo ez'ekyeyo. Buli bw'olwe ku kyeyo appetite n'ebiruubirirwa byo obitta bifa ky'oba olaba nga abantu abasinga abaludde ennyo ku kyeyo batuuka ekiseera ne beekyawa asobola n'okukeera ku makya n'agamba kanzire e Uganda oba siina wadde lw'ataano. Teri kintu kiruma nga nkuba kyeyo okumala ku kyeyo katugambe emyaka 6 oba 5 neyeetunuulira nga talina ssente nga talina kyakoze. Ebiseera ebisinga osobola n'okuwa obutwa n'owetta essuubi likuggwamu owotoka amaanyi agakola oba tolina anti otunuulira emyaka gye waagakola n'ekintu ky'okozeewo nga osaanidde kubanga olina ebintu ebyenjawulo naye nga tolina n'oggwamu amaanyi noweeraliikirira n'okyawa abantu noweezinga n'obeera mu depression stress ne zikukuba so kiba kya buvunaanyizibwa nnyo noweetagetingira emyaka egy'ekigero katugambe emyaka 5 oba 4 n'odda e Uganda n'obaako ekintu ky'otandikawo. Ekirala abaana okwefuula nti gwe amala ebibamba okwefuula nti buli kintu ekigwa e Uganda gwateekeddwa okukimaliriza okwefuula nti gwe omwana wo tateekeddwa okubonaabona oteekeddwa okumulabirira paka lasiti. Mwana wa maama ekyeyo kigenda kukusala ekyeyo kigenda kukusala bw'oba ng'okola ssente zo naye nga buli mwezi tolina kasente k'osuula mabbali mwana wa maama oli mu buzibu bw'amaanyi nnyo. Igwe awoza nti abaana abange balina okwambala obulungi balina okusula obulungi olw'ensonga wagenda mu bwakadaama oba obwa ssekadaama bakulimba mwana wa maama ekyakutwala awo toli permanent nti ogenda kukolerawo ebbanga lyonna essaawa yonna mukama we yeefuula essaawa yonna ovaawo njagala okiteeberezeemu singa ovaawo nga tolinako olina ogenda kukola otya singa bukya mukama wo neyeekyanga oba emulumo ne guggwawo nga tolina kasente k'oseevinga ogenda kukola otya wali okyebuuzizzaako obugumiikiriza bulungi naye tugumiikirize nga tuteekamu amagezi gumiikiriza ekifo nga bw'oseevinga n'akasente togumiikirizanga wantu nga tolina kasente k'osuula oba k'otereka. Tubeere bagumiikiriza topapa kuva ku mulimo gwo gubeere nga gukuwa akasente katono okugaggawala oba okufuna mu kyeyo si kufuna musaala munene nedda akasente ke baba bakuwadde akatono ako okapulaaninza otya okukajjamu ekintu ekinene. Bangi tubalabyeko nga bafuna obukadde 4 5 6 10 ku byeyo naye ne bafundikira nga tebafunye mu kyeyo bakyakala
bakola batya ensonga esembayo teri kintu kibinga kuwasiza ku kyeyo kwegattira ku kyeyo nakukwana muwala gw'osiŋŋaanye ku kyeyo olw'ensonga obulamu bw'ekyeyo buli expensive nnyo sente z'e Uganda oba sente zikuyamba nnyo z'ofuna ku kyeyo ng'oli Uganda sente tesobola kukuyamba ng'oli ku kyeyo zibeera ntono oba ng'ali e Uganda buli bw'okwata akasente k'okola ku kyeyo n'okaliiraawo ku kyeyo tekakuyamba era terina mugaso gwako tekalina mugaso gwe kasobola kukukolera wabula sente zibeera nnyingi nga oli Uganda abawasiza ku kyeyo wafunira embuto ku kyeyo okola otya oli ku kyeyo mwana wa maama oli mu buzibu bw'amaanyi ebiseera ebisinga wuliriza na kano kakulu bw'olabanga abantu abatolose n'agenda ebweru n'atandika okwegatta ebiseera ebisinga abeera luuza nkuddiremu abantu abasinga okutoloka n'ava mu kiyumba n'agenda ebweru ojje weegendereze bw'abanga teyajjanga malaaya atuuka akaseera n'akola emyaka 4 n'alaba nga takyalina kyazzaako mu bulamu n'asalawo atoloke ng'amanyi gy'agenda okufuna obuyambi bw'atuuka ebweru gy'agenza okufuna sente nnyingi atuukayo ng'ayo waliyo bizibu byereere n'afundikira nga n'ekyeyo takifunyeemu oluvannyuma n'ayingira obwamalaaya n'atandika okutunda ebitundu bye eby'ekyama bw'amala okubitunda ebbanga eddene afundikira afunye siriimu oba ng'azaaliddeyo kitegeeza ki ekyeyo kimusaze byebyo ebintu ebimu ebitera okulemesa abantu okufuna ekyeyo